Abatuuze mu kitundu ekyerusalira Kanyoko ga Mugombolola y'Emitete mu disitulikiti y'Essembabule basattira olw'abaana baabwe abatandise okubuzibwawo. Jime Sekabiito. Kino kiddiridde omwana w'emyaka 14 Howard Kalungi awamu n'abala okubuzibwawo mu kitundu kino n'ekigendererwa ekitannaba kutegeerekeka. Senga w'omwana ono Janati Namukasa babadde babeera annyonnyodde nti naye abadde Masaka ne bamukubira nga Kalungi bw'atalabikako era amangu ago adduse ku poliisi Emitete esitukiddemu n'ekwata Rebecca Nassali ng'onaateeberezebwa okubeera mu kkobaane lino. Nabadde ndi Masaka n'enfuna essimu okuva ku mukyala Grace gw'embeera naye awo nanga omwana alabika abuze. N'enkubira chairman essimu ne mugamba ngenderako ewaka omukyala gwe nagamba oyo ateesa n'omwana ono alabika omwana akoze eki abuze. Chairman bwe yatuuseeyo omukyala teyamusanzeeyo. Nange ne nninnya ne nkomawo ewaka ne ntandika okunoonyereza omwana oyo yavudde ate ewaka. Banne ne bangamba bamusanzeeko mu nnyumba y'omukyala oyo ng'ali mu ndoomo. Tugenda ku poliisi Emitete. Omukyala n'akwatibwa olwalo ku makya. Tumutuusiza ku poliisi tumanyi tebaddala gy'ali. Taata w'omwana agamba yitanalaba ku mwana gy'ali. Atwala poliisi y'Emitete afande Joakim Kakeeto akakasiza nga Rebecca Nassali awamu ne mutabani we bakwatiddwa ne batwalibwa ku kitebe kya poliisi e Matete era nga kati kye baliko kwe kulaba nga bazuula omwana ono gy'ali. Rebecca Nassali yeganye ebyokubba omwana ono n'agamba nti yamututte wannyina e Kampala kyokka abazadde bagamba nti tebannamulabako. Abakozi mu kakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'e Mubende ababanja ensimbi zaabwe ez'ensako gye baakolera balabudde nti bagenda kutwala akakiiko k'ebyokulonda mu kkooti olw'obutabasasula nsimbi zaabwe. Bano kuliko abalondoola ebyokulonda ku mutendera gw'eggombolola ba sub county supervisor ab'emiruka abatimba enkalala z'abalonzi n'abalala nga bategeezezza nti tebannasasula nsimbi zaabwe ze baakolera mu kulonda okwakaggwa. Bategeezezza nti baludde nga basisinkana akulira akakiiko ak'ebyokulonda mu disitulikiti y'e Mubende okubasasula ensimbi zaabwe naye ekibajja enviiri ku mitwe okutegeezebwa nti bakozesa ekibajja enviiri ku mitwe kwe kubategeeza nti bakozesa abakozi bangi ddala era nga bangi tebannaba kusasulwa nga n'olwekyo balina okugira nga balindako. Christine Fiona Kunihira akulira akakiiko k'ebyokulonda mu disitulikiti y'e Mubende mu kwanukula ategeezezza nti ddala kituufu bano babanja ensimbi zaabwe era babeera n'abasaba okubeera abagumiikiriza okutuusa akakiiko lwe kaliweereza ensimbi zaabwe. Temubeera na kweraliikirira okwemugulugunya kwammwe tukuwulidde era tukumanyi era twakutuusa mu bakama baffe. Mbasaba mwongeremuko obugumiikiriza era mumanye nti mu biseera nga si byawala nnyo okuva ne kaakati Electoral Commission ejja kusobola okubasasula. Obwakabaka bwa Buganda bugumizza bannabuddu nti bulina enteekateeka ey'okufunira abalimi obutale nga mwe mulina okutondawo ekitongole ekinaayitibwanga Buganda Chamber of Commerce. Omusasi waffe Edward Tomusange Kayinja katuwa ebisingawo. Obwakabaka bwa Buganda bulina enteekateeka y'okutondawo ekitongole ekinaayitibwanga Buganda Chamber of Commerce okunoonyeza abalimi abalunzi n'abakola emirimu egy'enjawulo mu Buganda obutale wamu n'okulaba nga bongera ku mutindo gw'ebyo ebikolebwa mu Buganda. Minisita mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Hajjati Mariam Nassejje abikudde ekyama nti Obwakabaka bulina enteekateeka mu maaso okwanukula omulanga gw'abalimi n'abalunzi mu Buganda nga butondawo ekitongole ekinaayitibwanga Mengo Chamber of Commerce okufunira ebirime byabwe obutale okubafunira awatuufu aw'okujja eddagala ly'ebirime n'ebisolo ebigimusa wamu n'okukola ku mutindo gw'ebyo bye bakola. Mu ngeri y'emu Oweekitiibwa Hajjati Mariam Nassejje agambye nti Obwakabaka bulina n'entegeka ey'okukumaakuma n'okuŋŋaanya ebibiina by'obwegassi byonna biyite SACCOs eziri mu Buganda okusobola okutondawo banka eya Buganda. Bino Oweekitiibwa Hajjati Mariam Nassejje yabyogeredde mu beegassi aba Lwengo Development Savings and Credit Cooperative Society Limited ekinooni mu disitulikiti y'e Lwengo mu lukuŋŋaana lwabwe olumalako omwaka 2020 n'abeebaza
okussa mu nkola ekiragiro kya Ssaabasajja eky'okuzzaawo ebibiina by'obwegassi mu Buganda. Era yasabye abakulembera ebibiina by'obwegassi mu Buganda bulijjo okuteekanga mu lulimi Oluganda ebiwandiiko. Tufunye ebyokusomozebwa bingi nga tulaba nti ebiwandiiko ebyanjulirwa bammemba bigenda ne bijja nga biri mu lulimi Luzungu oba Lungereza ne biba nga bikaluubirira bammemba okubitegeera ddala obulungi okumanya ekibiina kyabwe kitambula kitya. Era tubasabye bagezeeko okugonza ebiwandiiko bino nga babissa mu nnimi ennansangwa ezitegeerekeka abantu abali mu bwegassi buno basobolere ddala okumanya ekibiina kyabwe bwe kitambula n'okugoberera ebigenda mu maaso. Ssentebe wa Lwedde Sacco Kibuuka Kizito Mbaaga yeebazizza Obwakabaka bwa Buganda olw'okulungamya Sacco eno. Era tulowooza nti Mmengo tunuulidde nga bammemba n'obutuwa abasomesa. Omulamuzi wa kkooti y'ensi yonna etula mu kibuga Hege ekya Budaaki Munnayuganda Profesa Daniel Ntanda Nsereko mweraliikirivu olw'emisinde ennimi ensaliranwa kwe zisaanirawo. Ekibiina ky'amawanga magatte kyasalawo nti bulinga 21 omwezi ogwokubiri mu Kutula Nsanja lubeerenga lunaku lwa kwefumiitiriza ku nnimi enzaaliranwa okuzitaasa zireme kubulira mu nnimi engwira. Ku lunaku luno abakugu mu by'ennimi enzaaliranwa bakuŋŋaana okukubaganya ebirowoozo ku kunyweza emirandira gy'ennimi zaffe eza wano nga wano mu Uganda abakugu batera kusisinkanira ku kasozi k'Abayivu e Makerere wabula ku mulundi guno terwawulikise bulungi mu Uganda yonna. Profesa Daniel Ntanda Nsereko ng'asinziira e Budaaki etuula kkooti eno ategeezezza CBS nti kimuluma okuwulira nga bannayuganda naddala abaana Abaganda beekwata omusoobooza nga gutuuse ku kwogera ennimi zaabwe enzaaliranwa ne beesiba ku nnimi engwira zibatamanyiiko buvuna buddo. Profesa Ntanda Nsereko ategeezezza nti nga y'omu ku bawandiisi b'ebitabo ebirungamya ku nkozesa y'olulimi Oluganda agambye nti singa Abaganda tebazuukuka kulwanirira lulimi lwaffe nga bukyali mu myaka egijja ennimi nnyingi enzaaliranwa zigenda kufumwanga bufumwa. Kino kiddiridde omwana w'emyaka 14 kyennyamivu nti ennimi enzaaliranwa zisaanawo ku mbiro ey'eraliikiriza. Kyabalirira ne kizirwa nti buli wiiki 2 waliwo olulimi olufa era nti ekyasa kino okugenda okuggwako ng'ennimi 7 beddu zifumwa bufumwa. Kino kitegeeza nti ne bannannyinizo nabo bali babasaanyeewo. Oluganda n'Abaganda nabo bali batebakyaliwo. Gwe mukwana mpuliriza ekyo kikusanyusa. Mu ngeri emu Profesa Ntanda asaasidde bannayuganda bonna abakoseddwa ekirwadde ekya COVID-19 n'abakuutira okunywerera ku Katonda. Naffe leero tuyinza okuwanjaga mu ngeri y'emu olw'ekirwadde kya COVID lumala bantu, ekigoyo olulyo lw'omuntu mu nsi yonna n'olw'ebikolwa by'abantu bannaffe abamu eby'obukambwe era eby'ekisolo bye bakola bantu bannaabwe nga beeyinira nti banankola ki weewaawo tugume anti mpawo kitakya. Oluvannyuma lw'amawulire okufulumizibwa nti ekirwadde ekya COVID-19 kyeyongedde ku muliraano e Tanzania, abasawo mu disitulikiti y'e Rakai bali ku bunkenke obutoogerekeka. Sozi Ssekimpirwazi bino yabirina. Ssekimpirwazi tunamufuna gye bujja. Disitulikiti y'e Wakiso egabidde bassentebe b'ebyalo 23 n'emiruka 5 egikola tawuni kanso y'e Katabi mu bitundu by'Entebbe sitampu empya n'okubasaba sitampu zino bazikozese bulungi beewala okwereetera emitawaana bokka. Omusasi waffe George William Kakooza bino yabirina. Omukolo gw'okukwasa bassentebe ba LCS mu Town Council y'e Katabi gukulembeddwamu akulira abakozi n'ebyemirimu ku disitulikiti y'e Wakiso ku Ruhira Joseph Amoti. Ku mukolo ogubumbujjidde ku kitebe kya Town Council e Katabi bw'abadde awaayo sitampu zino, Kaawo Joseph ku Ruhira akutidde bannyini ntebe bano okwewala ebizibu ebyo ebibaviirako okutwalibwa mu mbuga z'amateeka okusibwa n'abawanjagira okutukiza enkolagana yaabwe n'abantu ababalonda naddala nga bayita mu nkiiko. So ng'abakulembeze tutwale obuvunaanyizibwa okumanya ebifa wamuno ate mu bikwanjaganye. Bachairman LC2 mulagajalidde enkiiko ezigatta ab'ebyalo. Enkiiko ezo muzizeewo waliwo ekigendera okufuula chairman LC2. So ne chairman LC3 abantu bano funa obudde obayitenga kuba bw'otaakole bw'otyo bo bajja kuyita yeeri ewa sipiika kuba gwe chairman waba chairman. Kati ne bano bakolemu omulimu babeere organized
mutuule nabo muteese. Ssentebe wa LC yokusatu ku town council y'e Katabi Kalema Ronald Basamulekere asinzidde ku mukolo gw'okuwa ssentebe bano sitampu n'abasaba obutajaajamya sitampu zino okwewala ebizibu abamu ku bo abadde batudde mu kizimbe kino bye batubiddemu gamba nga okukuba sitampu eno ku ndagaano z'ettaka eryatundibwa edda. Sitampu eno eriko nnyiniyo sebo kaabo singa gubadde musomo bano basente babamu tebandize naye olw'okuba tugambye sitampu amanyi sitampu kyetegeeza nolwekyo ssentebe si buli omu ali ku lukiiko lwo nti omulekera sitampu defense n'akwatamu gundi n'akwatamu publicity ojja kufuna ebizibu. Okuddayo mu disitulikiti y'e Rakai oluvannyuma lw'amawulire okufulumizibwa nti ekirwadde ekya COVID-19 kyeyongedde ku muliraano e Tanzania. Abasawo mu disitulikiti y'e Rakai bali ku bunkenke obutagambika. Sozi Sekimpirwazi. Abasawo bonna mu disitulikiti y'e Rakai bagenda kugemebwa okutandika n'omwezi ogwokusatu gwe tugenda okutandika. Bonna abali malwaliro ag'obwannannyini aga gavumenti basabiddwa okuddamu okwewandiisa basobole okubapimira eddagala erigenda okubayambako okusobola okwaŋŋanga ekirwadde ekya COVID-19 kye bagamba essaawa yonna kyandiddamu okubalukawo buto bitundu eby'e Rakai awamu n'ekyotera. Atwala ebyobulamu mu disitulikiti ey'e Rakai Dr. Saku Moses ategeeza nti ebbaluwa bagifunye okuva mu minisitule y'ebyobulamu era n'akasa nti abasawo bonna bagenda kuwandiikibwa. Kyokka agambye nti ebyokwerinda mu bitundu eby'enjawulo mu disitulikiti eno byongedde okunywezebwa ng'era abasirikale aba UPDF mu kiseera kino be bayiiriddwa mu bitundu eby'enjawulo okulaba nga baziyiza abantu okuddamu ate okutambula nga bafuluma n'okuyingira ebitundu ebyo. Dr. Saku Moses agambye ebbaluwa bagifunye bulungi okuva minisitule y'ebyobulamu egenda okuyambako okuddamu okuwandisa abasawo malwaliro aga gavumenti. Twafunye ekiwandiiko kuva mu PS owa Minister of Health etuguidinga okuwandiika abasawo bonna aba gavumenti n'aba private bonna abali mu disitulikiti. Kino kigenda kukolebwa ndowooza mu Uganda yonna naffe nga mwituli Rakai okulaba nti abasawo bonna babawandiisa. Kino kijja kubayamba okumanya omuwendo gw'eddagala ery'okugema COVID-19 bagenda okuweereza mu disitulikiti. Abatuuze mu tawuni kansi empya ey'e Kagologolo mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bawanjagidde gavumenti nabyo balowoozeeko ku nsonga y'amasomero n'amazzi amayonjo nga bwe zeekola ewalala. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior. Tawuni kanso y'e Kagologolo yakutulwa ku gombola y'ekitanda kyokka abatuuze mu kitundu ekyo kizibu okuba matiza nti ddala ekitundu kyabwe kiri ku mutendera gwa tawuni kanso olw'okuba nga tebannafuna bulungi buweereza. Bano nga bakulembeddwamu meeya waabwe omulonde Ssekigudde Alex banokoddeyo ebizibu ebibasoomooza ng'obutabeera n'amazzi mayonjo, tebalina ssomero lya sekendule lyonna mu kitundu ekyo, eddwaliro nedda n'ebizibu ebirala, kwe kujjukiza gavumenti ti ku mulundi guno tebabuusa maaso. Secondary school gye tulina tuli wala nnyo. Esooka eri Mbuulire ebadde mu gombola y'ekitanda kwe batutemye eri wala nnyo, endala eri Kitaasa mu tawuni kanso y'e Bukomansimbi. So kati ngaffe Kagologolo tawuni kanso wetunuulira abantu b'Embaale, Nsooloolo, Mpaama batwala olugendo lunene nnyo okutwala abaana baabwe ku secondary school ezo eziri ewala ne Kagologolo tawuni kanso. Tulina okusaba gavumenti okuteerawo essomero lya secondary school siryokka n'amazzi. Tetulina mazzi nga taapu mu tawuni kanso eyo yonna weeva ne weekoma. Kikyamu nnyo kubanga basobola okusumusa ekitundu ekifula tawuni kanso nga temuli taapu esumululwa amazzi nga amazzi bakyagasima eri ku suudi mu bidiba. Wabula embeera bw'etyo teri Kagologolo yokka, nene mu gombolola empya nga Butengalulo, Bukango ne gombolola endala abaayo nabo guli gutyo. Era nga bano bali mu kuyaayaanira masomero gavumenti gezimba aga seed school nabo bafuneyo essomero. Amyuka omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Butambala Ssaalongo Kalema Fred agambye nti si wa kugumiikiriza bikola ebyobuli bw'enguzi mu baweereza ba gavumenti. Patrick Serugo. Amyuka RDC Ssaalongo Kalema Fred agambye nti ebikolwa ebyobuli bw'enguzi bivaako okukola emirimu egitatuukiridde ne kifiiriza gavumenti n'abawi b'omusolo ensimbi. Ssaalongo Kalema Fred asinzidde ku kitebe kya disitulikiti y'e Butambala e Bugoye mu tawuni kanso y'e Gombe mu nsisinkano n'abakozi ba gavumenti abakulira ebitongole bya disitulikiti eby'enjawulo n'ekigendererwa eky'okuteekawo enkolagana wakati wa ofiisi y'omubaka pulezidenti n'abakozi ba gavumenti. RDC Ssaalongo Kalema Fred agambye nti disitulikiti eyimiridde ku bakozi ab'ekikugu olw'okuba be bagisalirawo nga lwekyo balina okwewala enguzi, era abalabudde nti omukozi yenna anaazuulibwa nga yeenyigira mu bikolwa ebyo ajja kukangavvulwa. RDC oyo alabudde
abakozi ba gavumenti nti baleme kutabiikiriza byabufuzi mu mpeereza y'emirimu nti era abantu bonna balina okuganyulwa mu mpeereza eyo, n'agattako nti disitulikiti y'e Butambala okukula obulungi kyetaagisa enkolagana ennungi wakati wa ofiisi ya RDC n'ebitongole ebirala byonna nga byonna biri wamu. Abakulira ba head of department abakulira ebitongole ebyenjawulo ku disitulikiti yaffe eya Butambala n'ekigendererwa ekyokulaba nti tulaba nti obuweereza butuuka eri abantu nga gavumenti bwebebuweereza nga disitulikiti kituyamba abantu baffe okusesetuka okuva ku levo kwe bali bagende ku levo eddako mu byenfuna ne mu byobulamu n'ebirala byonna. Era tutunuulidde ebitongole ebyenjawulo naddala okusingira ddala eky'ebyobulamu n'ekyebyenjigiriza nti abakulira department ezo bateekwa okulaba nti service delivery etuukira ddala wansi, ekyo kiyambe abantu baffe okusituka. Omujja w'eggombolola ya Kalungululo mu disitulikiti y'e Kalungu munna NUP Kiyimba Vincent akowodde abatuuze mu ggombolola eno okwongera amaanyi mu kulima naddala ekirime eky'emmwanyi okweggya mu bwavu. Muzaffar Nsubuga bino yabirina. Musawo Kiyimba Vincent ategeezezza nti okuva edda n'edda nga bannakalungu bayimiriddewo ku bulimi naddala obw'emmwanyi nga muno mwe bajja ekigulira amagala eddiba. Bw'atyo Kiyimba Vincent asabye abatuuze mu ggombolola eno eya Kalungululo obutaddiriza bongera amaanyi mu kulima nga n'abakulembeze naddala abajja bwe bongera okuwanjagira gavumenti okwongera ensimbi mu by'obulimi. Njagala okuba nga tukwasiza wamu n'abataka abanakalungu tusobole okubeera n'obulimi kubanga edda ffe wano mu bannabuddu twabeeranga balimi ba mmwanyi tusobole abantu basobole okuba ku n'emmwanyi tusobole okuweerera abaana baffe ffe twasomera emyaka gyaffe emmwanyi zizatuweereranga twawuliranga ku biseera ebyo emmwanyi ze cash crop yaffe eya Uganda pamba takyalabikako naye waffe twagala kati mutindo gw'emmwanyi tusobole kalungu yaffe okuba. Mbasaba bannakalungu munkwasizeeko tubeere wamu tukwasize wamu tulabe nga tutwala kalungu yaffe mu maaso eyongere okukulaakulana. Nsaba tutambulire kumu.